Muhoozi atutte ebbanga nga talabika lya nnaku awezezza wiiki. Tatwitinga, talina walabikira. Nayogedde ku ky'okupanga Museveni okumuwa omudaali ogw'ensi yonna oba ogwa Africa biki daweza okukola nga kifulumye. Simanyi bwe bagenda kuguwa Muhoozi oba mu Accra Ghana, simanyi biki. Naye Muhoozi talabika lwa nsonga zino wammanga. Kituufu baatuuza meeting eya security ey'amagye eya gavumenti then n'eya family ng'abantu nga bamugaana Twitter oba X. Naye kiri emabega waakyo kiikino. Lwaki takyalabika? Kano mugenda katemayo mukatambuze. Muhoozi takyalina waalabikira wonna lwa nsonga zino wammanga. Muhoozi nga bwe tubadde nga tubagamba nti babadde bagenda ngewa His Excellency mbu ne bakola emikolo emiyitirivu ennyo buli we baagalidde. Tuze tuba updatinga ku nsonga ezo. Ng'emikolo gigaana nga baddeyo nga bamukolako emikolo emirala ne babagamba waliwo n'ekintu ekiri mu nnyanja ya president ne mu mbogo eriwaawo ne mu nnyumba ne bakola emikolo gyonna gye bayagala nga bwe tubadde tujja tubibagamba. Kati baakola omukolo mujjukira nga mbagamba nti oyo omwana yafuka mu nnyanja ya pulezidenti. Kakati ng'agenda afuka mu nnyanja ya pulezidenti. Muwulire, Muhoozi ng'agenda afuka mu nnyanja ya pulezidenti. Naye Muhoozi agamba aba afuka bw'ati mu nnyanja ya pulezidenti n'awulira ng'omuntu amukuba ekikonde ku busajja bw'ati ekintu nga kimutomera ne yeekanga n'atakifaako n'atambula n'agenda. Ekintu ne kitandika mpola natandika okulumizibwa obusajja ne abdomen wano wansi wansi w'endira awo natandika okulumizibwa obusajja ne bumuluma olubuto ne lumuluma ne lweyongera eno. Buli lwabadde abeera n'omukyala ne yeegatta n'omukyala nga yeeyongera okulumwa. Ate bye bintu byazaabeeramu bwe bulamu bwe. Buli wabeera abawala. Kati ekintu ne kisooka kimuleega. Kigenda nga kireega buli lunaku kigenda kikwata mujjiribwa. Kitaawe abonaabona n'kinanaasi kati ate ono alina kisujju. Omanyi kiwotameroni? Kati kiwotameroni kiti obulumi emiranga. Naye buli lwageza okuteeka bw'ati otulo omutwe bw'ati n'abanga atwalibwa otulo ng'omukyala ajja ng'amubuuza ani yakugambye lwaki wafuka mu mazzi gange. Mujjukira nga mbagamba Enkerebwe. Nabagamba wano Enkerebwe ne mugamba mbuno content antabuseeko ne nsirika ne ngamba Enkerebwe kanzireke. Kerebwe nkulu esimange galira. Kerebwe ngegalira. Kati wulira. Muhoozi alaajana buli lw'ateeka bw'ati omutwe ng'omukazi amubuuza nedda lwaki wafuka mu mazzi gange. Wabula Muhoozi agamba nti omuntu ono bw'amulaba, omukyalo ono bw'amulaba alaba ekifaananyi kya maama wa pulezidenti mbu mukambwe. Yamubuuza wano amazzi gange wafukamu gaaki. Era omwana wange omwagaza ki omugobe wuwe. Kati Muhoozi takyebaka. Muhoozi takyalya. Muhoozi
Muhozi vaayo olabikeko mu bantu. Vaayo olabikeko mu bantu. Munnange nga Muhoozi agenda ayogera ekintu ekyamutonga gamba bannange neekaza naye mpulira nfa abdomeni enzita. Ekintu taata we omwana amugamba tata labayo, ate ne tata mugamba mwana wange labayo. Ekiri bannange olutalo lw'ekinaanaasi ne meloni biri wali. Mmwe otuuka ng'olina okulagako omuntu. Lumu nina incidents bbiri ze nzijukira. Lumu zipu yannuma. Jjukira abaana abato mu myaka giringa 11, 12 awo nga tetwambala ndaweya. Oteekamu gundi buteesi mpale ng'osiba mba nsiba zipu. Ozze wansi ofa, ozze waggulu ofa. Yeye nadduka wa maama. Mama kiki mama bannaye mama. Mama nakwata zipu mugumbo. Yeye bannange. Okuva olwo zipu nsoka kukkanya, nsoka ku making sure nti zipu okay. Awo nenziramu amagezi. Olulala twali tuzannya ne muto wange gyali eyo ewaka. Tuzanyira ku migogo, tuvuga emigogo. Edda bwe bamalanga okutema gundi amatooke nga ng'olusuku balwalirira ne balake gundi emigogo gibeeraawo, tutudde ku mugogo tuvuga vum tetwambadde empale. Kati mu kuvuga bwe tuti ng'obusekerezi bugenda buva eri muki mu mugogo, nga kasekerezi kagenda kamuluma bwe pwaba, ng'alyoka azimba ng'alungula bw'ati. Ng'alyoka alungula bw'ati omwago nagona nga gulungula gutugwe. Naye ng'agenda yeebaka. Bwaca ku makya nga ate azimbye nnyo yenna ye ku makya kwolwo kwebakamu misana. Agenda ofuluma ati nga yenna azimbye ogundi ogutwe guli guti. Mama amubuuza waayi gwe Diiki wabadde ki? Nti Wire yannumye. Tieki Wire yannumye. Ne mwabadde muzannya mizannyo kyegyo okutuuka gwe okuluma muno. Ne mbagamba bane omwana sinaba kumuluma. Bankuba emiggo. Yayogera luvannyuma nga wayiseewo ng'ennaku ezinagamba bulijja nkuba. Nange namufunye. Muhoozi yabadde alina okulagako taata we. Naye ate nga ne taata afuwa. Taata alina ekinaanaasi, omwana alina kiwotameloni. Omanyi gano ga wotameloni gano agakajanga agalimu ebikuubo kuba agawanvu bwe gati aga. Guli wano gulengejja. Naye buli lwateekawo omutwe bw'ati nga mbunalaba maama nalunkuma nga naasooka olindeko ddisebo. Amazzi gange wafukamu gaaki. Amazzi gange wafukamu gaaki. Buli musawo gwe baleeta ajja wata mugamba muzzukulu nga maama njabo. Muzzukulu kino ekintu mbu tebakirabangako bukyanga batandika kusawula. Gamba muzzukulu wo ogenda kumera bbaasi ate ya linki. Muzzukulu nga ndaba ogenda kutambula ne linki mu mpale. Ate wano ndaba global. Maama nnyabo ekiri wa Muhoozi. Kakati Muhoozi omusawo yagezezzaako muyamba yamugambye bw'ati. Muhoozi omusawo eyamugize yamugambye omuntu yekka asobola okukuyamba ye Kyagulanyi ate kati. Kye kikwekweto kye bakola eky'amaanyi kati. Bamukwate abayambe atwale omwana ono ku kayanja wali ye yaba amujjanjaba. Nti yekka yasobola omutaasa. Bw'abassa oyo mugenda kulaba oyo omwana ng'alina global coach mu mpale oba linki. Kansirike. Muhoozi
ekiri ku Muhoozi ne Museveni nkoko baana naye era ebyo bye babadde bagamba bwe bamulabako gye bamulabira gye bamuttira simanyi mbuno bamulekeyo kaakati nno va ku byansibambi bye yagamba mbuno simanyi mbu nsibambi atukiikiridde ffe be babonyaabonya mbu Museveni atubonyaabonyeza nnyo kaakati twagala dialogue nedda kati Museveni yayagala dialogue mbu omukadde Nalunkuuma mukambwe omukadde mukambwe ba Museveni ne bagambawo kwe kusembayo okulabikira ku bijja yali agenze tuyungulira bagezaako omukwata bamulaba bagezaako okwegayirira ye olowooza kaakati omusawo yabagambye bw'ati omusawo yabagambye ajjira bujjizi mu kifaananyi ky'oyo naye mbu nannyini mazzi ago nannyini kibira ekyo kyonna awo awantu mbu amannya ge bamuyita Nakigga mbu amannya ge bamuyita Nakigga era kyagenda omukola bazzukula embeera si nnungi kati buli omwanyweze waakutte ewo nze kambyogere nze ekirungi mbadde ngamba Muhoozi sigamba era muli baddembe okuba nga temubiwulidde ate muli baddembe obutabikkiriza nze njagala Museveni ne mutabani we bo bategeere kuba bo kati bo kyenjogedde bakitegedde nti ate ffe tetusaaga ab'omulembe guno kati ate waliwo abalala abakiwudde nga bagamba ya olwaleero azze talina kontenti nze namulabiddewo namulabiddewo kati kontenti atagadde watch the space nabagamba baasi yiyo baleetayo akantu akalabika okuba credible ne bagamba simanyi mbuno yatumalaganye ne baasi simanyi ne fuso nezikwata omuliro abantu baasiriiridde mu baasi mwabaddemu n'abakongo abazze okusuubula nabagamba Museveni ayagala baasi ng'erimu abantu ab'ebweru wa Uganda mwabaddemu abakongo ababadde bazze Uganda okusuubula bino ebya studio mubiraba ebyokuregulating abayimbi ne ba tiktoka nabagambye bagenda bazimbira ze studio mwawulidde speech zaabwe Anti Omuganda agamba nti okalya dda kadda dda envunyo ogiriira mu katiko nayo nekusanga emagombe kaakati basajja bakulu effujjo lye bakoze ku bannayuganda ndowooza kano kanaabakadde beekomeko bagambe nti owange bye tukozeeko byo tebimala nga tulabika nga abayise we twandikomye kubanga omanyi bagamba nti bw'oba ogobanga musajja munno oleka mwezi kuzza kakyanga bajooga bannayuganda ate basanzeemu atajoogeka y'ani ye Robert Kyagulanyi Ssentamu abafuukidde Ssentamu Kyagulanyi abafuukidde Kagumba Weegoge era abafuukidde akayinja k'omu ngatto kababuzizza emirembe taata amwasimula bugolo omwana amulojja kale nno batufugidde emyaka 40 batutambuliza ku ddogo bakozesanga Batanzania ababaganga ne balowooza nti bo be basinga naye basanzeeyo ate lino eribafuludde beebuuza nti ani anaalituggirawo bo mu kwogera kwabwe bakakasa mbu Kyagulanyi Robert Ssentamu yekka yasobola obbayamba kuba lino tewali alisobola ne bwaba mu ggwanga ki oba wa ggwanga ki kale nno wamma musajja mukulu abadde nga yeepankapanka ng'agamba nti waakwatira Kyagulanyi Robert Ssentamu agenda mubwebwena bukoko
era babadde bayisa resolution nga bagamba nti okumukwatako engalo anti yeekwese kati myezi 3 okuva we twava mu kalulu. Tulage bannayuganda nti tetumanyi watuufu wa waali naffe yatubula. Naye Mukama tuyamba omulabako obulabi bwe tuti, gye tumufunidde gy'afiira tavaayo. Tugambe bannayuganda nti naffe tetumanyi. Galigenda okufuluma nga babagamba nti oli n'abaamulya kati bakaaba maluma. Wamma ggwe essaawa eno ate kati basinga okumwetaaga era bagamba nti bwe tumukwatirako tumukuume butiribiri. Amale otuyamba mu kizibu kye tulimu. Amale okuwonya omwana kubanga omwana by'asiba bye bikutuka kati. Agamba nti okumusanga n'obutamusanga nanti akeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu. Ekyamutuukako oluvannyuma lwe yalumba amaka g'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert nakaakati akyakirojja era kinyumiza taata we. Amugamba nti taata kola ejjoogo ku bannayuganda naye omuganda mwesonyiwa, baganda si mmere kulya. Kale nno wamma tunaabiwulira tadduukirira nduulu. Naye ffe ate bwe tubiwulidde ebiri sayiti eyo abamu byongera otuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Lwaki tusanyuka? Kubanga tumanyi nti abalamu bayigire ku bafu. Oyo bw'atuukibwako ekyo ne taata ejjoogo n'effujjo lyazze ng'akola ku bantu, osanga ayinza okulinnyako mu kyawakati n'agamba nti si byangu. Be tujooga mulimu abayinza otusinga amaanyi. Kati byebiri sayidi eyo. Bw'owulira nti omwana bamuddusizza nga talinnya bamututte emitala w'amayanja okujjanjabibwa, teweebuuza nti lwava ku ki. Luno lumbe Luganda naye ng'ate luvudde ku jjoogo n'akanyoomonyomo.